gwakuna naye tujja kutunulya ogwokutaano ku mirimu senga oba ogikoze Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa ebyonoono byo nga bw'atunnyonnyolawo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omulimu ogwokutaano gwe tugenda okutunuulira muwafaqat ta'minu al-malaika fi salah, ensonga ey'okwasaganya okumiinisa kwo n'okumiinisa kw'abamalayika mu swala. Senga amiina y'omuntu ono asaala omugoberezi wa imaamu, okumiinisa kukwatagana n'okumiinisa kw'abamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala mu swala, Allah butereevu akusonyiwa agamu ku mazambi go. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu yenna asaalira emabega wa imaamu oteekeddwa okuba omuntu omwegendereza ennyo, oleme kubanga okulembera imaamu wo oba okubanga oyawukana ku imaamu wo. Ebintu bya mirundi ebiri, okukulembera imaamu oba okumwawukanako. Imaamu ali ku bibye naawe oli ku bibyo, oba okubanga weefudde imaamu eyandibadde agoberera ate imaamu ye n'abanga yagobererwa ebikolwa byo. Ekyo nno tukiraba nnyo ebiseera bingi mu bamu ku bagoberezi ababa bagoberedde imaamu naye nga eyeba nsobi y'amaanyi ku muntu yenna asaala, okubanga ekifo ky'okuba nti oli mugoberezi wa imaamu ate imaamu n'afuuka omugoberezi wo, amakulu nti gw'osooka imaamu ku buli kintu kyonna, ku buli kiyungo, gwe musaale mu kubanga okulembera imaamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha ammana al-imaamu fa amminu, bw'abanga amiinisizza imaamu mumiinise. Bw'abanga amiinisizza imaamu nammwe mumiinise. Fa innahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina al-malaa'ika, mazima oyo yenna okumiinisa kw'oyo kwe kuba kukwataganye n'okw'abamalayika, okumiinisa kusinga kuba kukwataganye n'okw'abamalayika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akusonyiwa ebyo byewakulembeza mu mazambi go. Allah akusonyiwa byewakulembeza mu mazambi go, just amiina yo okubanga ekwataganye n'abamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ye butya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atakusonyiwa nga abamiinisizza beebo betukakasa obulungi nti la ya'suuna Allaha ma amarahu, tebajeemera Allah kyonna kyaba abalagidde, wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bassa butereevu mu nkola ebyo biba bibalagiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo omusaaza omulungi bw'oba ogenda mu swala okusaala esswala, kakasa nti amiina yo ekwatagana n'ey'abamalayika. Ye tugenda kutegeera bwe mba njagadde okumiinisa kwange kukwatagane n'abamalayika nina kukola ki. Ekyo insha Allahu ta'ala tugenda kubanga tukikunnyonnyola. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi endala, idha qala al-imam ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, senga imaamu agamba nti ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin faqulu amin, abanga abasaaze muddeemu mumiinise mugambe nti amin. Fa innahu man waafaqa qawluhu qawla al-malaa'ika, olw'ensonga nti oyenna ekigambo kye nga kikwataganye n'ekigambo ky'abamalayika,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, osonyibwa ebyakulembera mu byonoono byo, ebyakulembera mu mazambi go. Bwatyo bwatugambye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo nti tube bagezi mu kusinza Allah nga tuli mu swala, nga gwe oba oli mu swala ebirowoozo byo bissa ku ebyo ebintu ebikufuula okubanga Allah tabaraka wa taala akusonyiwa. Tuzze tunoolya bingi ebitusonyisa Allah nga tuli mu swala. Bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi, bw'okola kino mu swala Allah akusonyiwa amazambi, bw'okola kino Allah akusonyiwa amazambi. Kati guno omulimu gwa kutaano kwegyo emirimu gye tuzze tunoolira. Era kyova olaba nti abamanyi baffe abalungi bakinoganya ne bagamba nti omuntu yenna amiina yo bwebanga ekwataganye n'amiina y'abamalayika, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa amazambi go. Naye ekyo kijja kibaawo ddi senga amiina yo ekwatagana neya imaamu. Imaamu waba atusaaza bwatuuka ku aya eyo nti ghairi lmaghdubi alaihim waladdaalin agamba nti amin. Imaamu wagambira nti watandikira nti amin, naffe wetuteekeddwa okuleetera amiina yaffe. Amakulu nti amiina yaffe bwe yeegatta neya imaamu butereevu, amiina yaffe eba yeegasse n'ey'abamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era Imaamu Nawawi rahimahullah yali asharaha oba annyonnyola ekitabo kiyitibwa Muslim, ekitabo kye Muslim, yagamba nti yambaghi an yakuna ta'min al-ma'mum ma'a ta'min al-imam, nti kigwanidde okubanga okumiinisa kwa omugoberezi kukwatagana n'okumiinisa kwa imaamu, la qablahu wala ba'da. Toteekeddwa kukulembera imaamu oba gwe okuleeta amiina y'oluvannyuma lwa imaamu. Era n'atugamba nti wayusannu lil imaami wal munfarid, kiri mu sunna eri imaamu n'ono asadde yekka aljahru bitta'min, okubanga oyatula okumiinisa ku muswala. Wakadha lil ma'mum, nabwe kityo omuntu ono ali ma'mumu omugoberezi ala almadhhabi sahih, kusinziira ku kigambo kya madhhabu ga Shafi'i, bakugamba nti naawe oteekeddwa okubanga oyatula amiina yo nebanga etujulira. Era n'atugamba Imaamu Nawawi rahimahullah nti man waafaqa qawluhu qawla almalaika waman waafaqa ta'minuhu ta'min almalaika, amakulu gaakyo tiwaafaqahum fi waqti ta'min, mukwataganye ne bamalayika mu kaseera k'okumiinisa, mu kaseera k'okumiinisa nembanga mukwataganye nabo. Nekitegeeza nti omuntu yenna bw'abanga ali mu swala, bw'oba oyagala Allah akusonyiwe ebyonoono byo, akatundu ako katunuulire nnyo, oketegereza nnyo mu swala ng'osaala esswala. Kino nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu yenna asaala esswala wandibadde omalirira n'ogamba nti la asbiqu al-imaamu biqawli amin, sigenda kuddamu kukulembera imaamu na kigambo amin, bal antadhiruhu hatta yunhi, nina kumulindirira paka lwaba nti amaliriza nti wala ddaalin fa aqulu biqawlihi amin, nemba nga njogera naye n'ekigambo kya amin. Era buli lwoba ng'osaala salatul jamaa, akhi muslim, buli lwoba ng'osaala salatul jamaa, tunuulira nnyo akadde ako, tunuulira nnyo akaseera ako imaamu waleetera amiina ye, muli mu mutima gw'okisseemu nti ekigambo kino kye ŋŋenda okwogera kigenda kunsonyiisa ma taqaddama min dhanbi, kigenda kunsonyiisa
gaagamu ku mazambi genkulembeza. Just kwogera kigambo ekyo kyokka ng'oli mu swala osaala ne imaamu, Allah subhanahu wa ta'ala naaba nga akusonyiwa ma taqaddama min dhambik. Nabwe kityo muganda wange omulungi omusaazi, bw'obanga osaala ne imaamu tube nga twegendereza akaseera ako insha Allahu ta'ala.